Alex Muhanji bino ebyabadde tewaliwe kyamutadde nti oba kyamusudde oba kyamwongeddeko waggulu. Audio ziri bbiri. No, audio ziri bbiri. Audio esooka ya Muhanji ng'agamba nti anenya ku mwana gwakuzizza mu industry ya comedy. Toddamu kwogera ku bya politics, tesigana kuwagira kino kuba nakubiddwa essimu. Nakubiddwa essimu nga baŋŋamba omwana wo. Senga sakubiddwa essimu sandikubidde essimu. Tegedde ekyo ng'omuntu omukulu atukuzizza kimukolera. Yali anenya mutabani we. Otegere nga y'omuntu. Kati ate audio ey'okubiri eraga nti omwana Sam alina kye yapanga ku Alex Muhanji ne Kapale bye bali bapanga. Seged eraga nti edifendinga Alex Muhanji kuba omwana ye alaga nti abeera ne Kapale. Seged kati eyo audio ey'okubiri edifendinga Muhanji obutagwa ate obuteyongera waggulu kusigala wabadde. Seged ate Muhanji si mubi era baganda bange mwenna baganda bange Mighty Family ne Kapale Maria Kigwe boba ani Muhanji ne boba oli busy osobola omukubira essimu n'omuga muzeeyi siri busy ndi free njala ngo yako program Muhanji asobola okutera ku show. Otegedde kuba Muhanji si mubi. Muhanji tiyabanyigira. Muhanji yabakolera ye yagamba mwe muli baana lwakuba nti mwakoze stand embi temwamubuusa nga mugenda kukola ekintu. Otegedde ate era kibi naffe tusobolokera ku makye ntubako amanya ndoboozi bampita Bobby Brown wano wenyini nyini bansanze ku kyalo gyenzaalibwa yansanze ku kyalo gyenzaalibwa naye nsanyuse nnyo kamera ya mukujja gyendi gyenzaalibwa nze Bobby Brown andi niro musajja asinga okugeza Bebekulu e Uganda. Yo bana Uganda mwena amanya ndoboozi bampita Bebekulu yaman member yenze yabanzaala wano wenyini nyini wendi kino ekyalo kwe banzaala bakita Katogo zone we banzalira ddala wano tata wange ali awo wansi bokisa bamita Kakoza John nasomera wano boys parent gye nasomera primary secondary neyongerako maaso eyo bali bayitayo Giant yali awo waggulu awo Makerere Kikoni awo siri mu bwayise nti mwensula kuba kati nsula eyo Katooke gyembeera naye bwayise we wali mikwano gyange we wali ba omi gamba tewanzibwa ino siri serebu oba siri comedian ndi mwana wa ku kyalo kivala abantu embeera nnyo wano era ebiseera ebisinga mmalira nnyo obulamu bwange bwonna mu Katoogo wano bwe mala okukola byenjagala byonna nzija mu Katoogo ne mpumulamu ne mbeerako n'emikwano gyange ne bakadde bange ne baganda bange bwe ntyo oyo niro wennansana eyo gyabeera ajjayo nandabako webaawo ensonga ne tukolamu ku rehearsals webaawo kasho nansanga ne tugenda ne tukola oba omuntu asinga bwe batosobodde kunsanga wano mba mbeera waka. Ku fembi tekuli munene fembi tuli kyekimu tewali asinga munne fembi tuli kyekimu niro yenkana ne Bobby Brown yenkana. Niro mulaba buli lunaku nina okulaba niro ate buli lunaku nina okwogera naye kuba oli muganda wange. Tetukyapafominga naye embeera tugiyitamu mpola tetukyapafominga naye twetetenkanya ng'abantu ne tubeerawo. Alex Muhanji kati bw'atayita Bobby Brown niro agenda kuyita baani abalala era Bobby Brown ne Niro Mawula ne Royini Madwata Ndikiko Mariachi bakomedian be abalina okuyitibwa bakapale nakwandi Kapale yakola ebyekisiru awo kyali wange Sam Mighty Family Sam ekintu kye yakola kibi nnyo. By the way amagezi gano ngakuwa Sam kuba oli muganda wange era nze njogera kino nkyogera kiri kati nga sitidde stage yange yasooka oba stage yaba abana yasooka nze nagibawa ababana nze nabawa stage yasooka ku Big Zone Nansana ne bambala obusikati ne babagoba ku stage ne bavayo ne bagumya naye Sam ekintu kye wakoze kibi nnyo nze nabawa stage yasooka mu bulamu bwabwe 2018 nze nabawa stage yasooka era nabo banjulira kuba bali babeerawo bwayise
babera kwede ne beyiza ne baga mujje ku Big Zone kwanza nalikola ku Big Zone bulwakuna ne baga mujje ku Big Zone ne bajja ku Big Zone nemba waamu awo audience ne bagoba ne kyamukisa mulungi bagenda okudda ku Big Zone ngate audience bagala nga ba improvings nga bakoze bulungi ekyo kyansanyusa nnyo ne stage yasooka nze nagibawa tegera muganda wange ne Saamu kyakola kibi bobango ine ekintu kyogenda okukola nga ekyokwewamba Saamu teri yamuwamba musajja wamwambadde amujjako n'enviiri ze zasinga okwagala enviiri Saamu yazeesalako tewali yakuwamba Saamu kubanze buli kimu nzize nkigoberera nali ku YouTube oba ku Facebook nenkulaba nga ovuma Museveni ekyo kyo nakiraba Muhanje kukubira esimu okunenyako Muhanje talina kyayogera nti lwaki owagira bwe kiri lwaki ati yamu recordinga era ekyo kya busiru fine eruda kirungi omuntu okurecordinga omuntu naye ate kya busiru okuteeka eddoboozi ly'omuntu ku social media kati Muhanje bwakubira esimu n'agamba nti byobadde oyogera bibadde bikyamu sikugana kuwagira Bobi Wine nekyusamu ku bibadde oyogera tagambye nti lwaki owagira tegede yeyo information yogundi gyali amuwa ate gwe eddoboozi n'oliteeka ku social media ku Facebook ne litambula ayino mani weewamba tegede yewamba bwewambi yali wakapale yali abeere wakapale kuba waliwo omwana yanyininyini yabasiwinzi ka video nkayina oba audio mulina ng'omwana agamba nti nze kapale babipanga wendi yakubira Muhanje essimu omwana ka audio nkayina ku simu yange Muhanje bamupanga ebintu nga wendi kapale nga apanga ebintu ne bana abaana segede nze bwe najja nenenyako nembuusa Saamu nemugamba nti Saamu omuntu gw'ogamba okukola kino oba gw'opangira okukola kino yakujja ewala tomukola kino bwe kiti ye n'akola ki n'agenda n'abigamba kapale yabimanya mbu omwana n'amukuba n'omugoba ewuwe era omwana yagamba ne Muhanje nti nze nina bingi ebyokwogera besobola kwogera ku ssimu lwa nsonga omwana yali ayogera nti yali ayina nga bonaagamba nti katugo olina gwokola naye mulina ebintu byemukola ebiralalala tegede ebintu byemukola ebiralalala kireetera okuba nti munno omumanyi kuba oyo omwana yali abeera wakapale tegede nga bw'abeere wakapale era amanya ekyokukola tegera muganda wawe kati yali amanyi information zonna zonna eziba zitambula era yagamba nti nze bingi byenze nkola ne kapale kuba ndowooza yali akwatanga obusikiti bwa kapale oba yali akola ki alina ekintu kyeyali akola tegera muganda wange kati ngeri amanyi kapale nga bwafaanana omuvubuka simumanyi manya naye nga ka audio yakubira kapale esimu naye yakubira Muhanje esimu simumanyi erinnya ndyerabidde kuba yalyogera ka audio nkalina ku simu yange wano wendi era nsobola kuweereza nokaplayingira abantu ku BTM TV naye nga Saamu kyeyakola kibi ne weesalako enviiri ne weewamba osobola okukwata ejjirira n'onsala enviiri kuba yali ku TVM ne bamubuuza omukulu Sendi ate nayagala nnyo Sendi era Sendi neyanza nnyo neyanzege nakusiima kuba Sendi yatunulira Gaayo nga bali ku interview ku TVM esembyeyo Sendi namutunulira bw'ati nama namubuuza ebibuuzo bisatu namugamba Saamu bakuwambira wa saawa mmeka era mu motoka ki Saamu natamwatamwa nga yeetoola bwetolozi bw'ati yeetoola bwetolozi kitegera kakati omuntu okuwamba toyinza agamba nti bampambye ne banzija ku motoka ne banzija ewange ku apartment ne bateeka mu lawumu mukuteeka mu lawumu nasangamu abala basatu nembeera wakuna n'abampambye babiri ate mu motoka mwenali nabaako ebigambo byenjogera ebyekisiru ne bankuba oluyi nenzirika imagine abantu bana mutudde abantu bana ku muto gwe gumu tosobola kunkuba luyi nenzirika kuba yagamba bankuba oluyi nenzirika nentuuka eri nga sikyategeera ne bansalako enviri nga sitegeera oluyi lumu eyo information gyawanfu ate nga manager we yawadde interview kuba yagiwa Kasuku n'agamba nti omwana wange bamusanga ku shero ne bamuwamba ne bamuteeka mu drone ate drone bamala omutuusa eri mukomera gye bamusibira yali talya yali tanywa kati ate Saamu agamba nti yali alya emmere bagiyisa wansi wa motoka wansi wa luggi otegeera kati kwegamba ebintu byeyogera byonna byabwerere ate era ebintu byeyogera byonna biraga nti Saamu alimba yandibadde akubira Muhanje essimu namugamba nti Muhanje nina stand gye ngenda okukola naye bw'ogiwulira tokola ki tonyiika otegedde
nayisawo ekintu ki naye kati ekintu ki yakikoze nga talina n'omu gwagambye nga yasuubira agenda kufuna hype yamanya agenda kufuna followers YouTube yekole Facebook ekole afune abantu bamusaasirirako abamukabirako nga bwe kyali mu kusooka n'akasente bamuwe naye kyewakola tekiriyo era kintu ekyo kibi nnyo nnyo Sam ate bw'obozeonika interview ke bali bamu interviewinga eno Kanula yali yeesumuludde Kanula gye yali alina yali yeesumuludde kati Kanula bwe yeesumula waggulu wano omusayi guba gufuutukamu nga mungi kubeera yali ayogera awo b'omukono era akainterview ako mukaddeyo mukeetegereze yali ayogera nga Kanula eno yeesumuludde kwaka Kanula kali ka yero nze nakeetegereza bulungi nga keesumuludde tegedde mukesumula Kanula eyo nga beesumuludde omusayi guba gufuutuka mungi jjukira bamujja ku kitanda ye kyagandi ne banzira ku kitanda ne bandeeta ku TV kati Kanula mukwesumulula omusayi guba guvaayo nga mungi kitegeeza yali tatebbwako Kanula nga bagisibyeko busibi tegedde kwegamba ebintu ebyo tubikole nga tubala okuleka kapale tekinawe kimuleka lwa nsonga kapale buli ekintu ekibamu muhanja ayagala nnyo kyenjigiramu nti kapale yagaana otegeera nti Mariachi yamuyitako ate muhanji yasembeza nnyo Mariachi lwa nsonga Mariachi essaawa zino mu bakomediani b'e Uganda Mariachi alimu ssente bakomediani ffenna abali e Uganda nedda Alex apromotinze kapale Alex apromotinze Mariachi yagenda comedy store nga Mariachi yepromotinga n'omuntu kyakola kikupromotinga tegedde ate essaawa zino bw'oba otegeka comedy show ng'oli wa bbaala tosobola butateeka Mariachi kitegedde tosobola oteega Mariachi kuba kati essaawa zino era omusajja bw'agamba nti kapale tokyasesa era tokyasesa kitegedde buli muntu atuuka eseera naggwako Bobby Brown nenino tujja kuggwako Mawula ne Rain bajja kuggwako Madonna nekikuba ggweko wabeewo ate abalala abajja kapale agamba tagwangako kapale bw'aba alina YouTube channel ye ba followers alina bameka Mariachi alina bameka essaawa zino bw'oba otegeka show ng'otegese kapale ne Mariachi bakugamba kapale ne Mariachi olondako ani ayinza okuleetera ssente ng'oyinza londa ani era Mariachi kuba Mariachi yatunda etegedde kati kapale bw'oba tokyasesa ne promoter takyasobola kuteekamu ssente wabula olina kulipira bulipizi promoter gw'osobole okufuna ki ssente etegedda muganda wange Alex Muhanji bino ebyabaddewo tewaliwe kyamutadde nti oba kyamusudde oba kyamwongeddeko waggulu audio ziri bbiri audio eri esooka ya Muhanji ng'agamba nti anenya ku mwana gwakuzizza mu industry ya comedy toddamu kwogera ku bya politics tesigana kuwagira kino kuba nakubiddwa essimu nga baŋŋamba omwana wo senga sakubiddwa essimu sandikubidde essimu tegedde ekyo ng'omuntu omukulu atukuzizza kimukolera yali anenya mutabani we otegeere nga y'omuntu kati ate audio ey'okubiri eraga nti omwana Sam alina kyeyapanga mu Alex Muhanji ne kapale bye bali bapanga tegedde eraga nti edifendinga Alex Muhanji kuba omwana ye alaga nti abeera ne kapale tegedde kati eyo audio ey'okubiri edifendinga Muhanji obutagwa ate obuteyongera waggulu okusigala waabadde tegedde ate Muhanji si mubi era baganda bange mwenna baganda bange Mighty Family ne kapale Mariachi gwe ne boba ani Muhanji ne boba oli busy osobola omukubira essimu n'omugamba muzeeyi siri busy ndi free njala nkuteekako program Muhanji asobola okuteekako show otegedde kuba Muhanji si mubi Muhanji teyabanyiigira Muhanji yabakolera ye yagamba mwe muli baana lwakuba nti mwakoze stand embi temwamubuusa nga mugenda kukola ekintu otegedde ate era kibi naffe tusobola okera ku makye nitubaako omudde si mu bubi naye kipanze otya era Mighty Family ekintu kino bwe muteerwanako nnyo kiyinza obbasuula lwa nsonga abantu basoose ne banakuwala ate ludda ne bakitegeera nti mubadde mubazanyira ku mutwe kati mpayinza omuntu abeera ne bafaani be baba abeera ne bafaani be waliwo abasobola okwagala niwabawo n'abagamba abo baana babadde bulimba sege ya kati abafaani abasinga bonna abasinga banyiize ebyaddala bo banyiize lwakuba nti bagenda kuvaayo kubagamba era obawulira
banyigidde ddala kati n'olwekyo abantu abasinga mulina okubeetondera mulina okubeetondera mutya genda ku social media fukamira weetonde oba weetonde ku page yo naye bonna agumya omuntu nti ogenda kwetonda ogenda kugenda bwotyo naawe obeerenga kapale takyalina waaka era mu bakomediyani abatiise Uganda kapale taliimu kapale talina waaka mu bakomediyani abasese Uganda nze Bobby Brown muganda wange taliiwo kuba muganda wange nze nabagamba amazima nti mulimu ebintu ebyogerwa Bobby Brown omuganda tasobola byogera tuli ddiwo naye buli omu alina endowooza ye mulimu Nilo byatasobola kwogera mulimu Bobby Brown byatasobola kwogera mulimu Bobby Brown byayogera ne Nilo byayogera kati bino byenjogera Nilo tasobola byogera oba oluusi asobola yogera kuba simanyi kyalowooza naye kapale nga ye kapale takyalina waaka ayinza muyisa ku show nga Bobby Brown ne Nilo Maddu Atandikiko Maulana and Rain Mariachi bakyagera tebakyasobola kukuyita amagezi gembawa mwetereze munonye waaka ekirungi tubaddemu covid atuwadde ekyokukola aye ne covid atuwadde obudde bungi olina okwetereza ononye waaka bagenda okuyita ngaolina waaka kasaazo olinawo scientific comedy abeerako ku TV ebiseera ebisa bamulaga sijja kwogera TV kuba neno TV sijja kwogera TV kwebeera bamulaga ku TV kati noonya waaka kubira Alex Mwanje omugane nina waaka akuyite buli lwakusa tulikodinga akuyite olage waaka era bwaba tatambula era tujja kulabika ku TV tugenda kulabika ku page ye tugenda kulabika ku YouTube tusasulwa teri comedian atasasulwa mwene embeera gye tulimu Mwanje atuwa ssente era bibagamba nti ate n'ekiruma abantu abasinga nti Mwanje alina ebintu byakoze ebintu ebisinga byonna asasula naye abantu bawulira ennaku oba bawulira enyiike Mwanje ssente azijjawa Mwanje talina ssente abazijja mu gavumenti Mwanje yayiyiza ffe abaana bawe oba tutule nti baweerera oba balabirira ffe bakomediyani nti nagenda neyewola kasente mu baminisita abamu tesente ajazizaawo nga comedy store wezeemu okukola kati zino sente zatuwa jasinga bonaga nti omuntu azze kamuweyo amafuta oba omuntu azze kamuweyo ekyanaliisa famire yenkya kuba olikodingidde kya 15 nakuwayo emitwalo 2 nolinamuwayo emitwalo 2 olunaku n'oluyitamu bwotyo emitwalo 2 abakuwadde nze njogera nga ze ku gundi yange soogera ku lwa Maddu Atandikiko oba Maulana and Rain oba Mariachi wasemanyi Maulana and Rain sente ze babawa Mariachi sente ze babawa nenjogera ku Bobby Brown ne Nilo nti Bobby Brown bamuwayo 2 ne Nilo ne bamuwayo 2 gemije emitwalo 4 lwokoze otegeera kakati toyinza kubeerawo noga nti lwaki Mwanje sente azijja biki ezo sente zinyiza kapale Alex Mwanje ajja kubaza lwa nsonga atali mu beef eyo era kati buli omu kyatunuulidde Mwanje agenda kuza Mighty Family ku comedy store Mwanje agenda kuza kapale comedy store Mwanje si ekyo takirimu era bagenda kudda comedy store bagenda kukola nera kuba ensobi gye bakola kwewamba ategedde ate mubadde mukola kuba essaawa zino diwe zibadde zisinga Mighty Family balete bulamu ne lwani lwa Muhanji ne YouTube yamwedduka YouTube yamweddenga ya Bobby Brown ne Nilo kwanza zomanyize nzikiriza omuntu nga ampiseeko tegera nenzikiriza nengamba nti omuntu alina stake walinyi so Mighty Family babadde balinnye nekino ekintu kiyinza obbaza wansi oba kiyinza obbaza waggulu lwa nsonga simanyi kigendererwa kyabwe otegera simanyi kigendererwa kyabwe ekyo ki bayinza obba baagala sente mu gavumenti bayinza obba baagala YouTube channel yabwe erwaninge ebingi byebaagala otegedde so kati Mighty Family enganze mbagamba mwetereze ebisamu byoga togenda kwetondera Muhanji lwaki mwetondere ng'omuntu akukuziza mwetondere ng'omuntu akuzimbye mwetondere ng'omuntu akufudde okuba wakabi